nsi buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Emu mpaka sawa 3 ez'akawungeezi. Twagala kukwaniriza ennaku z'omwezi ziri 9 mwezi gwa 9 mwaka 2022. Kadde ka bunyogovu. Of course bwe watambudde nga tolina kikooti akadde nga kano osanga kayinza okubeerera akazibu. Empiira gya Premier League gyali gyatandika olw'embeera gyayimiriddemu. Mwami yeekanga tazeeyo nawagalwa mpewo. So n'olwekyo okwewala ebizibu otambulanga n'ekigiri kooti. Nzatusingize Jonan bannange mpaniriza muno okuva ebitundu byonna eby'eggwanga lyaffe eby'eggwanga ku www.palfm.co.ug. twagala bandiriza live and clear. It's a Pal FM radio. Twagala bandiriza akawungeezi nga kano. Ensonga ziba nnyingi mu week. Twagala kuyozaeza abo abatuuse ku birungi. Basobodde bituuka ku weekend badde empanvu of course mu ango y'amawulire era nga nammwe abatuuse ku ebyo bitatambudde bulungi of course Katonda yasawo embeera. Abakkiriza tukkiriza nti ekyo kibaawo lwa mbeera. Kutandikira kwali mu kibuga e Bungereza tegakyali mawulire. Twogera bino eggwanga erya Bungereza liina king omupya. Badde ntunuulira documentary abasajja abazungu baatuyitako biki ebiribeera nga Queen taliiwo. Video yaterekebwa kati bagitadde imbalo eggwanga lijja kukyuka. Bagamba nga Katonda kuuma Queen waffe kati lugamba king waffe gwoba okuuma. Ensimbi z'eggwanga eryo akabonero ka Queen kajja kuvaamu ateekebwemu aka king. Basajja baateekateeka holiday gwobala naku 10 naye ngenza okwetegereza bayinza okumala emyezi 2 nga tebalina kye bakola. Of course 10 ezisoose nga tebanaba kuziika. Olunaku olw'okuziika nga bamaze waliwo holiday endala nga weeks 2. Ate badde mu mikolo egy'okwaniriza king. Ate nabo bateekewo holiday kwegamba. Ebyo no tukyalinda program esembayo ku nsonga ezo. Mu ggwanga lyaffe Uganda, speaker w'eggwanga lyaffe Uganda omukyala Anita Among yavudde naga nti bannange bamafia bandi bubi. Netoza Museveni yekatana okwogera kigambo kino mu ggwanga lyaffe Uganda tebaagala kunzita. Naye abakulembeze bonna ba vice president bakyogerako. Speaker bakyogedde, ba minister bakyogedde. Prime minister akyogeddeko. Prime minister ki? Ngezaako okujjukira prime minister ki? Abanje yakyogerako. If not nendooza bakulu abasinga bonna boogedde ku nsonga gye bayita bamafia abaagala okubatta. Kati gwani. So twende tulabe naye nga Prime Minister gwanga lyaffe Uganda mukyala Nabbanja Robina yavudde n'amukakasa nga obukuumi weebuli ate weeraliikirira eggwanga lino president afuga era ebyokwerinda tubirinamu 5. Agamba omaze ebbanga nga bamugoberera so essaawa yonna ajja kuba
awa ensonga ye. So tulinze police n'aba okukwatibwako kola byobugenda okugoberera ensonga ye. Parliament week eno of course otuula wansi n'ogamba nti ani atwala eggwanga Uganda. Komanda wa police alwanagana ne komanda wa magye, esanga minister w'ekitongole kino alwanagana ne minister w'eri, oba olyawo nti ate state minister akanya ne minister. Wabaddewo okubaganya empawa ku nsonga y'ekivule ekiteekebwa buli mwaka wali ebitundu eby'ejjinja. Parliament egamba tekijja kubaayo, minister agamba kijja kubaayo. Omuntu anogamba minister aweereza ani? Saba minister parliament eri wansi wa government ki ne saba minister ali wa government ki? Ebyo nabyo bikyali awo. Ensonga z'okuddamu okuwamba bannayuganda zigenda ziddamu butaate. Era nsuubira naawe ali eyo olina kyolabyeko. Wiiki eno yennyini omu ku baana b'abalwanyi mukwano gw'omwe Nadduli, mutabani we gwe bayita Jakana, abadde amaze ebbanga nga tebamanyiddwe waali. Bino byagenze okubaawo yadde yakava mu accident era still gyadawuti nga ye ng'omuntu. Kamugezi ka leero mbu bantegeezezaako nti ali mukomera erimu lye tugenda tutegeera mu programu eno. Oluvannyuma lw'ennaku of course twasusikula bataata waawo avaayaga nti bannange olwo tuba twalwana biki, tugaane tukkirize waliwo ebyasoba. Eno message nene eba eva mu basajja abaleeta ekintu kino, eno nsonga nkulu. Eyo bwe tuvaayo of course badde nkyakugamba ku kiwamba abantu ekizeemu okulabikako mu ggwanga lyaffe Uganda. Omuwala aze ayogerwako okuva embeera eno we yatandikira, abangi gwamanyi nga Tracy Bobby Holick. Ono nno bamujawala ebitundu eby'enansana, naye nga bino tebinaba kubaawo. Waliwo abantu bangi mu ggwanga lyaffe Uganda ku social media abasinga obubaka obw'enjawulo bwe baali batambuza mu mbeera ey'okulaga obutalimativu bwabwe ku mbeera emu olwaliro okufa kwa General Elite Mwine. So akawungezi konaku olwaleero omuwala ono ow'emyaka 27 atwaliddwa mu kooti wali e Makindi awatali munnamateeka we n'omu. N'asomerwa omusango ogw'okufulumya vidiyo eyali eraga nti musanyufu olw'okufa kwa General Elite Mwine, sinakindi okuyingirira obulamu bwa president n'okumalako eddembe. Kumpidwa wali eruzira ajja kuba akomawo ng'ennaku z'omwezi zibadde 26 webaseerabidde 26-29 omwezi guno, naye nga era yasooka kuwambibwa. Naruba watedi asuubirwa okukomawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Naye jjukira bino bigenda mu maaso. Etteeka erirumiriza omuntu ku neeyisa ku zikale majesty n'abateekebwa mu nkola eriyawo kujjako ebyo bibaddewo Uganda yange badde waali. Etteeka litandikidde ku oyo nga bwe lyatandikira ku Basigirinya ery'obutagaba bbeiro alyogerako awo. So ndowooza tuyinza omumala banga panvu ku ebyo bingi badde mu week of course. Sigirinya ne Anise nyina bamaze omwaka mulamba twalabyeko aboard of the government nga bagezaako kuwa ensonga yaabwe butya mu kwogezaako kwogezeganya n'abakulu bagamba nti bagezaako kugaya ne bannamateeka n'abatwala Sigeddamuzi naye tebaagala kuwuliriza. So ebyo nabyo bikyali awo. Ebitundu ebyekasese of course baatabasoba mu 10 baakasibwa okuba nti Mungu yabajuludde ku nsonga y'amataba. Jjukira nti n'embaale bwe kibadde emabegako awo ne bakaaba neno bakaaba ate n'ebudunda gye bali mu nsozi. Kati ebyo byonna bw'obigattagatta nange noonya kyenkugamba nga sikiraba ne ŋŋamba wuliriza buwuliriza. Ttiimu yange emaze kubanga etuuka of course mu studios ne muganda wange bate yatuuse dda ali wano Swahaba wange
yatuuse dda batebule ovaari mu URL saako ono bizava nga nange Moses Mugalo ajja kuba twegattako essaawa yonna ate nga ng'ogyeko abo babiri of course muganda wange Moses Wamala naye yatuuse dda mu studios mukwano gwange oyo ndudde naye akuba nti oluusi ye bulankanya si butukwaniriza akagambo kosembezaayo kyo kigambo nga kinene nnyo okwebulankanya kinene kinene nnyo kigambo kinene saba okwebulankanya but well kirungi ate okubeera nga tukomyewo oba nga akomyewo ku Pal FM oluvannyuma lw'ebbanga eddene ndowooza okubulamu mbaddemu nga ntambuza emirimu gy'eggwanga of course sajja nkozesa ekigambo nti okwebulankanya but okwebulankanya kigambo kinene nnyo singa nkizza mu luzungu oba ompeebudde nnyo kale actually ye but well kirungi nnyo okubeera nga tukomyewo of course olweggulo olwaleero nsanyuka nnyo buli kaseera bwe tufuna omukisa okubeera nga tukubaganya ebirowoozo n'okuba tooki wa eggwanga lyaffe weriri we tulaga ne gye tuvudde introduction yo ndowooza abagoberera ebigenda maaso mu ggwanga Uganda siina kyempuliddemu kisanyusa kyekisinga okunakuwaza programu zonna bw'otula ku TV onoonya programu nga zino za talk shows onoonya ekisanyusa bannayuganda nga tosobola kubeera nga okola kyokifuna abakulu batera okugamba nti ebyenguudo ezizimbiddwa n'ebirala ebikolebwa gavumenti tetubyogerako nga bannamawulire naye oyinza okwesanga nti that's a drop in an ocean nti bwe buntu obutono nnyo obulabika naye weebuze nti abantu obeera nga otugaa nti ebirungi byokoze biyitirivu lwaki obyogerera bwogerezi nga tebyeyogerera so ekyo kibuuzo munnamawulire tosobola kumugamba nti okakase mukakase amaaso ge n'obwongo bwe n'ebintu byeyasoma birina okukakasa abantu ebyennyini ebigenda mu maaso so omuntu awuliriza era n'abali mu kulembeze baba bawuliriza programu zino simanyi nabo basobola okunoonyamu ekisanyusa bwe bibeera nga si bijingirire nga si bigattegatte oba nga si bipangepange manya nze muzikubagabo nga Moses Wamala n'amawulire era kati nkwano omukutu ogwa Uganda eyenkya tuweereza okuyita ku online naye nga kyetusuubira kwekozesa eddoboozi tukkiriza amaanyi g'eddoboozi anti okusinga okubakuba kubatta kola kutatooza okwogerezeganya the power of the voice nga ffe bannamawulire era tugamba pen is mightier than of course a sword naki so akatukkiriza nti omuntu okozesa pen n'eddoboozi kisobola okubaako enkyukakyuka ekireeta mu society zonna sabbiiti eno nga bw'oyanjulidde abantu bingi ebikyagenda mu maaso mu nsi ebinakuwaza nalabye mu parliament nga space parliament ye-11 sinagirabamu no by the way kintu kyogana kiyinza okuba bannayuganda essuubi ndowooza program gye nasembako ne muganda wange batte twali ku TVM nga tunoonya parliament ye-11 by then ekintu kye yali yekoze nga tunoonya kinoonyi bw'obeera nga tulina parliament nga esobola okuwa obudde obwanvu ne speaker n'aboggola siwagira yesinza okubeera nga that event simanyi bikolebwayo naki n'ebintu bingi by the way biruma bannayuganda amataba agasse abantu kino by the way kikyagenda mu maaso kuba yo season okusinza ku bateebereza oludde bakugamba nti September, October, November ebeera season yankuba naye towulira nti gavumenti ezze erina strategic plan okuyita mu ministry y'ebigwate biraze tugenda teeka bwe tuti National Planning Authority tulabe nga tutasobola mu bw'abantu I think sigamba nti ekya speaker ye kyayita ekya morals kirungi okubeera n'eggwanga nerina values and morals and what naye okuvaayo okugaana obugaanyi event nga naye kennyini namwe kennyini nga temulina bujulizi na bwino kyabadde ndowooza unfortunate ekisinga kye bandikoze nti yes ekivu kyo ntukirize let's see omulundi omulala tukiwerere ddala kiki ekigenda mu maaso naye nga tulina abaana ekaramojja abafa enjala nga musumba yalina n'okukola kumpi crusade okusolooza abantu nti bannange ng'ate gavumenti weeri tunoonya oba gavumenti yemutumye kiba nakyo kiswaza bw'obeera kitegeeza oba okakasizza nti tosobola so ekimu ku ekyo nti space ogiwa mu parliament ey'eggwanga okubeera nga tudiscussinga kivvulu oba kinawe oba tekiibeeyo ne mumala n'obudde okubagana naye nga abantu eri bafa njala
amasomero wetuyingiridde kakati taamu eyokusatu abazadde bakaaba n'amasomero gakaaba abazadde bakaaba fees ezayongezeddwa nate bw'otunula neno weebuuza bannange ebikozesebwa amasomero biyitirivu era n'ensimbi mpitirivu ezibiteekeddwako naye nga paalamenti terina kyokulaga nti kyegenda maaso okubeera nga ediscussinga in context ekisembayo jona ekyokuwambibwa kya muganda waffe Jakana Nadduli ndooza nze munnamawulire omu ne munange omu omulala kanka kapita bakyasinze ndooza okubeera nga tumukolako interviews naye olunaku olw'ebbalaza ndooza tujja ddwogera kakati tujja byogera it was a very unfortunate day naye nzijukira ebigambo ebimbe nali ne Hajji Nadduli interview emu gye namukwako nga nkyali ku TV ne mbuuza Hajji abaana abawambiddwa mu kalulu baana battiddwa mu kalulu 2 Hajji Nadduli wakene w'obulenzi mugamba Hajji ebikolwa bino bye byabalwanya bineeno by then Hajji yali yakamala okufuumuulwa mu gavumenti nga tena kifona kyonna sigamba nti awo by then yali asobola okuvumirira naye abategera statement mugitegeera Hajji yanziramu nangamba nti mwana wange fe ogwaffe twagukola twalwana yes twalwana twateka ettoffaali ku ggwanga era nze ogwange nafiirwa abaana 4 mu lutalo olwo yes nze nakola ogwange era abaliddawo nammwe abaliwo mukimanyi sinza awambye abantu abo okutta ojjukira November 18-19 2020 amazima mu programu eyo Hajji yayoza ne kumunye yakabira ddala ku programu naga nti ebintu bineeno si byatutwala mu nsiko kati badde manyi system ebikola yabo kyerategeeza nti tebakyali mukolo statement eji njogedde nti yeke nnyini okubeera nga okumala okuyisibwamu ebintu bingi Hajji byayiseemu abazze bagoberera amawulire n'okutuusa essaawa eno si kipya President Museveni abantu abazze alwana nabo bameka bakyaweereza nabo mu gavumenti President Museveni ye muntu akyasinze ndowooza bwe tugamba nti track record ye ey'okuteekesa ebintu bye mu nkola ye muntu akyasinze okwefuula mu nsi yonna ku lisiti y'abantu bennina mu nsi abeefuula President Museveni mu ggwanga Uganda akati kaalire yakakwata n'ayisa banne bonna yakyakulembedde bonna bazzaalwana nabo bakoze impact abakola impact ennene mu lutalo olw'okubeera nga lumuleeta mu bukulembeze olwaleeta mu bukulembeze gwempayo lisiti nti abantu 5 nti ono ali mu kifo ky'amaanyi oli mu kifo ky'amaanyi ono ye prime minister ono ye gundi eyo tuyinza obutagaziwa nnyo naye ndowooza abatabalabye mu bansa oba busobozi jona tutandise ffenna katugeze tutandise ffenna omukutu guno nentuuka eyo nenkusuula ettale oba tokyali munsanga twakitandika ffenna naye ebikolwa ebyo ebigenda mu maaso ne baganda baffe abalala of course sabbiiti eno era nayo ekyo omuwala oyo gw'oyogeddeko naye information nga munamuli gye nafunye buli muntu abasinga abayogera ku General Yatulugunyiziddwa mu kaseera ako nga avudde mu bulamu bw'ensi information gye nafunye nti bonna baababuziza abasinga okutandika ku oyo omuwala oyo bazze bapiikinga omukuomu nkyateebereza nga munamuli nti ebigambo bya Jakana Nadduli bye yakola mu interview gye nakola naye ng'agamba nti sisobola biddamu of course naye alina interview gye yakoze ng'abiga ku Yatulugunyiziddwa na byonna ebyali mu nsiko President Museveni Yatulugunyiziddwa n'abalala bye baakolanga abantu abalala bagamba nti babayisangamu nnyo amaaso abamu abaalwana nagenze ne mbabuza after that interview mbagane banga ye mutabani byayogedde ebituufu byandibanga ebyamaleetedde obuzibu byandibanga ebyaleese obuzibu Tracy yarabise Jakana ye yarabise okay ekiro kakati kye naakafuna okuva from the family oba mukyala we asembye okwogerako naye essaawa zibadde nga 10 naye amugambye nti baamutulugunyizza omuntu gwe twogerako Jona ali disabled right now oluvannyuma lw'okufuna accident mu March naye aŋambye nti baamukubye ate saŋŋambye kuba mu recordinze ng'ayogera namugamba nti mbadde gyali mulamu namugamba nti mbadde nsiiba ku miggo akati njaba pulinga eddoboozi eri kuva Monday ekiro Lwakubiri Lwakusatu Lwakuna Lwakutaano ali ku miggo olwaleero lwe bamuvuze ne bamutwala e Luweero
mukomera kakati jali naye gena sembere ofuna Hajji badde bamusabye nti aleme kubeera mawulire kubyogerako nakola kutya Hajji yakubidde bakulu banne mu government tujja bihandolinga naye nga bw'okubira DPC Luwero n'okubawa amasimu baga sifa abamulina nenkubira afande Felix Kulaije sifa abamulina naye nga okusinza ku gunji komera lyali mulyani lya security wali abantu babujjo okay, tugenda finding out kuba gunji na kuneno information as the program goes on. Angambye winaka audio yes nkaina sekende mukapulenge kavero okay twogera ku bantu ekiwamba abantu bali kikendeddemu naye kirabikanga ekizemu ekyono ndowooza kyabulabe erigwa kupuliriza nanga ali wano ensonga ebasibya tetumanyi okay olumaze of course okwogera ebigambo ebyesimu neevaako naye ng'owulira engeri gyayogeramu tali mu state range eyo omu ku mutabani w'abalwanyi abaleeta gavumenti mani boza kunaye okusookera ddala twebaza nnyo Paala kubeera nga esobola okuteekawo guno omukutu kubeera nga abantu basobola okuwuliriza ekigenda mu maaso emikutu nga weegino Paala newa abantu ba bulijjo okubeera nga babawa information emala mu bantu manyi bagamba ensi efuna amawulire yensi ekola ki ekulaakulana kale twebaza Paala FM kale temujjangu okwo nze okusookera ddala bampita Abbe Ramadan nga nkola n'ekitongole kya New Vision mulundi gwange okusooka okujja ku Paala naye neyanziza tukwaniriza kale sebo wiiki ekutambulidde etya wiiki eno ebaddemu bingi ebaddemu bingi muganda wange ebimu abyogedde naye nze wiiki oluusi sibadde muno mbaddeko Nairobi naliko Nairobi mukaluke Nairobi nenkomawo kati ebintu byensinza okufolowinga okusingira ddala nti ekya Nadduli Nadduli ye namulabyeko ku social media ng'ayogera era nga ng'omuzadde ng'agamba omwana wange bamutwala era mu kavidiyo ako yagambye Nadduli yagambye nti yali asabye omwana we akomewo waka kubanga omwana we obulamu bwe tebweyagala bifo ekyokufiira eyo akomewo talaba lwaki akyali muki ng'omuzadde kati n'owulira ddala ng'omuzadde ng'asaabalwanyi naye ng'agamba ki omwana dde kale kwekyo ffe tusaba abo abakulu abali mu system omuzadde watuukira okugamba nti bannaye kino na kino omwana we akole ki adde ng'akyali mulamu nendowooza aba system si be bakola bino oba security egambye si ye mwina olinamu endowooza nti abantu twala basaa kukola ebintu nga bino muntu wa bulijjo nze ku lwange nkuwuliranga munamawulire nze bakambe nti nze bakanteekako munda emirundi ziringa 8 tubadde namwe mu mawulire wano galaba mu byokulonda mu byokolaki basooka ne bakuteekayo wali munda ne babuuza nti aliwo wano taliiwo naye nga wooli ng'obakubye ng'obatunuzaamu mu butanwa ng'okoze muganda wange kakubuulire ffe kati kyekiseera kati nga munamawulire kubanga bannamawulire balaba ebintu bingi naye ogamba nti ogenze mu kooti tojja kubeera n'evidence naye nze kyensaba kati buli munnamawulire abe yawandiika akatabo kubanga owandiika akatabo ebyo byonna n'obiteekamu abantu babifuula nti biri siriasi bakakusa emirundi nga 8 banteekamu awo ne mbalamu saawa ziizo kyekyo muganda wange kyekyo muganda wange kale ffe ngaffe abakola amawulire ffe abantu ababantu baga nti muli kale mubeera ne president mubeera ne baminisita mutambula ne ba MP ega yi singa mbanga jona singa mbanga Abe kati amawulire gaffe gano galaba is a calling nti goze kusavinga ki
oyinza okutambula ne minisita n'otambula ne pulezidenti n'otambula naye nga gw'olina nti njagala kutuusa ddoboozi mu bantu ate gwe ddoboozi n'olituusa bubi ati kati eddoboozi kati bannamawulire tulina challenge nti w'otuusa eddoboozi nga ge mazima g'oyogera naye ng'oli tagaagadde agamba nti gwe wayogedde bubi naye nga kyekituufu kubanga gwe kyolaba kyokola kyoyogera. Okay, ye muganda wange Albert. Ebyo si byangu. Oyo si wakwala gwe wakasiba omunaana wa lupapula lwa gavumenti. Wali wankugamba nti era bakwata mu w'omulwanyi. Speaker Asasudde. Nze bateka abuzeeko mu busekendi dembulango bwe tukomawo bwate saagala kwanya omwana ne mukyalawo g'osula naye mbuliri buli lunaku nga mwabuyingidde otule tubatwala nga muli mwembi olukera kumaja kubuza se bwasuza otya naye nze yasemba okubeera wano wiiki ewedde abawuliriza rediyo eno salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwebale gye mutuusaako engalo mwebale gye mukola tegikyaliwo gyakuwannanya buwannanya ensi ekaluba giruwa giriruddawa abasobodde okuzza abaana ku musomero waliwo gwe mbadde njogera naye gamba wange sinnaba nakuzuula oba ne wiiki ejja bagenda n'eryo eddako sikola ki simanyi bwe bati abantu baffe bwe bali bwe bawangaala tusaba katonda abangwiriza embeera mwe muli tugifiiringa ffenna bwe tuto bwe tuli kubanga omuganda agamba nti atunda omutwe asooka kunyiga ku gugwe n'omanya kyoguza munno kakati olw'okuba nti siffe abakola ssente siffe Mutebire omanyi yakyali gavana wa Bank of Uganda ne mukufa wakati mukufa era yakyali gavana wa Bank ani gavana wa Bank of Uganda Mutebire wakati mukufa yakyali gavana wa Bank of Uganda edda twagambanga nti nange mpulira biwulire nti Mutebire afuna anywa wisika ya 3 million kakati naye ddula point gyekola nti olw'okuba nti abantu abo nti teri siffe tukola ssente kitegeeza nti bw'oba tozirina kitegeeza yazikuwanga naye tazikola ki tazirina kitegeeza neyazimuwanga naye takola ki tazirina so money ina cascading effect nti ze wembeera nazo njagenda ngula empuuteeka njagenda abe wange mbayiwemu omutwe njagenda bayiwemu k'omugaati naye mba sirina n'atunda omugaati naye tagenda afuna customer so bwe kityo nti sente zirina cascading effect nti bw'oba tozirina kakasa bulungi nti nebwe utakola ki obawo oli akuweza ka message wa empire 5 mugamba mukulu gwe wezikubulidde gwasaba wezikubulidde ate nze ffenna tuli bubi okuleka abakulu bannaffe bo oli awo kuba bo balya zaabwere abakulu abatukulembera wali olabyeko emmotoka zaabwe nga zisikidde ku kkubo ebyo bizibu byokka bye balina tewawudde sipiika ng'akaaba ebyo tujja bitunuulira ate era njagala awo tujja okutandikira jona kubanga ensonga nkulu mu ggwanga muno jona ng'ogenda twabeera ne baseeka ne bagamba bannange baagala kunzita kirumira buli lunaku baagala kunzita katandikirawo bwe nkomawo tutandikirawo yini ku kirumirawo tusooke tune security y'eggwanga lino abduction zizeemu sipiika akaaba bato inawo badde ku mukyala akyogeddeko awo buli akaaba nti bannange Uganda eyenkya ensonga security mu Uganda eringa season tubaawo emyezi gye tulaba bantu bakwatibwa bawambibwa nemala nebibula kwendora bate waliwo ekiwama abantu awo okufa amasasi negafuuka amaseremana nebibula so simanyi kino kigenda kukoma ddi mwami bate mbadde wetubadde tuusaawo ngaoba ekyokulabirako oluvannyuma lw'ebigambo bya sipiika ng'alaaja nangaomuntu jona njagala okujjukiza bannayuganda nti mu ggwanga muno tubaddemu kwa kaseera omusajja n'avaayo n'agamba bannange baagala kunzita si mulundi gumu seebiri seesatu seena gisukka ne mu 10 kituufu era ne bamutayiza ne bamukuba amasasi n'afa nakati tetumanyi yamutta wakati giyiseeyo emyaka emeka oba 5
kirumira yafa mwaka ki nga 2010 wako bakwata bali batebereza ne bakola batya babasingisa omusango bakola batya abamba kyaga kweza kukyagenda abaseka Bahiga Mustafa Bahiga nalaba akatambi je buvuddeko eyo nga ndaba yali omwogezi Kirya Hassan Kirya ngagaba badage bagala kututta kituufu bamesasi na kati mufu yafa twamuziika tavanga yu twamuziika ninga bagambanga lwatu nti banange bagala kunzita sawa wakatulabe n'abantu abagamba bantiisatiisa na buli kati tetumanyanga yattaka weesa be baali bakwata kooti yabatta ne bawadinga n'obukadde 8 olw'okubatulugunya paka kati nyaka gigenda Kaweesa bamutema 2010 15 wala twaite tugenda mu kaluka 2016 twaite tukavuddemu Kaweesa 2017 na buli kati tetundaba kuzuula yamukola ki yamutta okitegera therefore sipiika bwavayo n'agamba nti bannange baagala kunzita mumuwulirize wakati mu butakkaanya bwaffe ne sipiika wa paalimenti obulamu bwe teri ayagala bulamu bwa muntu bugende Anita Mongo sibinaako buzibu kyalina kyali yankoze obuzibu bwange buli ku sipiika wa Parliament of Uganda naye saagala agende mu ngenda eyakifa mukokko avuddeyo yakulira yewokusatu mu packing order eyeggwanga lyo ndiwojjako president ozako vice president sipiika yaddako agambye bannange bandi bubi there is assassination attempt on my life mwembate ekibuuzo ekinene bannayuganda kye beebuuza President wabasaga atwina ya mafia mu Uganda. Vice President Bukenya twamurawa nga atwina ba mafia mu Uganda. Speaker katagamba atwina mafia mu Uganda. Mafia yani muzungu, mu China, mu Korea, mu Sudani chichi. Nizukira ko ne Anite. Egamba ndage ba mafia bagala kunzita. Banji bavuddeyo ne bagamba nti ba mafia bakola ki? Babali bubi. Naye ekwanga lyo interesting. Prime Minister mukazi watu ate njagala nnyo Nabbanja oyo siminaako buzibu oba oli awo akikyala alumirira eggwanga lino yagambye security bagina mu ekyo sikimanyi bagirina mu president okubaawo president ebimu ebigera mu ggwanga naye bimugwako kubanga actually I was told mu nsonga zino ez'abasiraamu nga president ali genuinely concerned naga tukoze tutya buli omu naamu omusirikale n'abatwala n'abatraining ebyekijasi ndi waabako abatamanya nga bakulumbye osobola okukola ki okwerwanako mu mmotoka ya Kirya bagamba mwalimu emmundu ate nga emmundu zonna za gavumenti so ng'olaba afaayo okubaako ne kyakola kakati twebuuza unfortunately nti mu Uganda taking a responsibility etteeka erisooka nti ligamba nti poliisi oba omugaso gwa gavumenti kukuuma abantu n'ebintu byabwe era bw'olemerera ku eryo tolina nsonga lwaki olina okubaawo nga gavumenti mbeko kyenkobuuza yes ke president ali genuine ku nsonga ezimu oba oli awali genuine concerned ku nsonga zino omuntu awamba omwana w'omuntu n'amutemako engalo nsonga ezimu sigambye zonna atuliza omuntu awamba omwana w'omuntu n'amutemako engalo n'amugyamu amaaso n'akola buli kimu n'amuggyako ennyama n'amukasuka mu maaso ga kamera n'oyo alumba omuntu natta baawukanirawa donna tusesetula ebintu bibiri ekimu for example oyinza okutunuulira nga really wenoonye ensonga lwaki politically president akifunamu kisinga speaker we bamutta ng'okinoonya tokikola ki okinoonya mu mutwe wo okinoonyawo mu mutwe nekikubulawo osobola okukiteeka abalala naye president waliwo ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka ebigenze mu ggwanga muno president n'atavaayo bikondeminga okutulaga nti si bituufu actually if anything n'abiwagira yali ekalamu jeno bulijjo okyogera wano tubadde ne bukyana yatulaga story eyo waliwo wano okwekalakasa wano mu Kampala ne bagamba poliisi egamba batta 54 naye nze nkakasa basuka mwatalo kubanga ffe twagenda ku nga URN twagenda ku mochari wali okutandika okubala gitwamalira baatugobayo yali akolya surgeon police surgeon Dr. Byalhanga byamuleetera ebizibu kubanga twasemberayo okubala ne balekerawo balanga giri munga mu nkaaga mu Samsung ng'ate batugobyeyo bugobi naye nga licha waliwo n'abalala abaafa oluvannyuma lw'okubala okukola ki baabatwala mu madwaliro naye ne bamala ne bakola ki ne bafa we never got to know kakati naye president bwe yali kalamujja yagamba
wagenda kutuuka akadde nga bwolaba uniform ya NRM ogitunuulya butunuuliza oti you'll fear even to touch it. Autishiereson nti nga newolaba uniform ya NRM ekyamukozesa ekyo kubanga waliwo abakazi be bayambula mu tawuni abo nga kye baabakoze okubambula engoye kyamulubye nnyo okusinga abantu ba Uganda abatiddwe polisi. Nalaba akavidiyo ng'omukazi ali eri waggulu mu kalina ayogera omusirikale n'akubawo essasi. N'akubawo essasi abantu abasinga okufiira mu nankani eno mu riot seezo actually abamu tebaalina mu riot. Wali omusajja mukadde aveeyo yali musomesa ndowooza kuuyo omwanya yali azzeeko mu Kampala atambula abawala abafumba emmere batambuza emmere ku gundi. President na buli kati yatusuubiza okuwaayo ssente abaafiirwa abantu baabwe mwawulyako nti yaziwaayo. So kakati wabaawo ebikolebwa president n'okayire president nga kino yandibadde avuddeyo n'ayogera bw'ati ebyo ebirimu political kino ekiwamba abantu akifunamu lwaki kubanga abafa yandibanga tamanyi kino tamanyi. Obuzibu bwaffe naye waliwo ebintu biri nga president mu luzungu tugamba the back ends with him. Whether amanyi oba tamanyi ye president wa Uganda, whether yabikkiriza oba yabiganye okukakasa nti nno si tokkiriza bigenda mu maaso ababikoze obakoze eki. What is the punishment? Bwokakasa byonna bwogenda ewaka nosanga naibanga mu mwana yanvumye okakasa nti jona sigo watumye mutabani ogenda okukola ekyo omwana ino omudisipulininga naye boddayo ne basanga enkera ku makya nga bamugwidde n'engatta empya bagamba oba oli awo engato zino empya ebadde amwebaza kyakoze eki. The back end is the president. Atuveera tugambye nti no bino ebyokukola bino ebintu byajja okutugamba omuyimbi omu yagamba mbu bizzeemu simanyi oba kati ali luddawa naye yagamba nti bizzeemu bino byeyatugamba mu byaza okulwanyisa nti munauganda bukera ku makya ne bamuteeka mu bbuutu n'amala wiiki n'aba 2-3 ng'abeewo tebamajjaali jo nabadde ndaba ababadde basaba ku NUP nendaba abakazi abakadde sitone ezo zimpisa bubi nnyo sigirabako ogimalako nga n'amaziga gazze mubeerayo fizikali n'owoogerayo ku TV abakazi abakadde bagamba omwana wange yali avuga boda ne boda bagiwamba bangobadde mu nju omwana n'agamba nti inzo mubanga yayandeka nnyo olubuto lwa myezi 7 nakati simulabanga. Tebamugamba oba yafa, tebamugamba oba bamuziga, tebamugamba oba poliisi aluddawa ng'ate gavumenti ye yamuwamba. So kati gavumenti eteekeddwa okutubuulira nti bino ebikolebwa mu ggwanga bwe batebiwagira tulabe president abeeyo akole statement oba minisita wa internal affairs abeeyo agambe nti bino si bituufu era ateekewo ekiraga nti ddala tabiwagira oba nti mweteefuteefu birwanyisa. Otherwise otuwa ekifaananyi ekibika Donna Akasembayo bwogenda n'owulya nti Bashir bamunoonya kooti y'ensi yonna olwekita abantu mu Darfur olowooza yagenda n'akwata emmundu kubanga ye commander in chief olowooza koni yeyatanga abantu directly naye ye commander in chief the back end is with him yagaba ebiragiro bwe babanga boosindisa okukola ebiragiro tebabikoze nga woobikoze obakoze eki. Babanga bosindisa okukola ebiragiro tebabikoze bulungi okoze buki. Kasuke mwana wa mala sebo bante agamba nti abakulembeze batevunaanyizibwa kwogera ku nsonga zino. Mwami Museveni avuddeyo sigumusa ebiri nga wakanya ebikolwa bino nti tebabimanyi nga security. Commanders ne chief bangi aboogezi ba police bangi bazze bawakanya nti ebikolwa bino tebabimanyiiko naye kigenda okuwunzika ng'abantu bano bali mu mikono gyabwe abantu badde beegaana. Wetunuulira embeera eri mu mbeera y'okuwamba abantu ebigambo bya sipiika birekawo oyo omuntu awuliriza kati nga talina nakasaale. Muganda nge Jona njagala okujjukiza bannayuganda oluyimba ndoza Lucky Dube omugenzi kati alina oluyimba lwe yayimba Crazy World yayogera ebigambo bino naga nti so far so good we are still living today nti yes yinza okubeera leero kirungirungiko tukyaliwo olwaleero but we don't know what tomorrow brings in this crazy world. People dying like flies every day. Bantu bafanga biwuka oba binyuma oba nswera oba ki kikyaliko yadde kuba tuli balamu naye tetumanyi kino we tuli olwaleero tuziba olucha logaye olwaleero nkeesezza. Omusajja agamba nti tubisoma mawulire n'obisoma ga Jakana no bamuwambye gundi bamuwambye nawe Kenya namutunoga n'osomako ne bikomaawo noga biyewe bitwe era abamu ne batabikkiriza na bikkiriza nti you don't believe it naye olunaku lw'olimanya nti ekambwe ebikolwa gyebiri omusajja ali bayambadde kooti empanvu ya black lwalijja ku lugiro ng'akonkona
ng'akugamba nti yo his next victim ng'olimanya nti tuli mu crazy world bigambo bya lakejjuga olimba lwa crazy world olimba olwo buli bwengoberera ebigenda maaso mu ggwanga tewali njawulo naye okuza ku bigambo bya ekyombuza ebya batte tuleme kulimba era amazima Katonda mu ggulu abamanyi engeri eggwanga gye liddukanyizibwamu buli kimu ekigenda mu maaso mu nsi yonna buli state weri wano mu Uganda kyemmanyiko nti zigenda okuwera 8 am President Museveni aba afunye detail eya buli kintu ekigenda mu maaso mu ggwanga Jona ne oba wafunidde very good 8 am every day oluzuukuka nabya amaaso kumeza detail ya buli kimu mu Uganda kyemmanyi simanyi nsinda yes buli kimu era aba amanyi so tewali kulimba nti President Fountain of Honor Commander in Chief of Armed Forces wali kigenda maaso mu ggwanga tamanyi kyatamanyi kizibu kati ekyo kyenjogedde kyaba leaders w'abakulembeze tekikola ku ba rulers si kyabafuzi abakulembeze sisobola kumenya naye obadde oyogera ku mukulembeze yes Kenya ina abakulembeze n'omukulembeze Tanzania ina omukulembeze so akati abantu bategeere Uganda ina omukulembeze kakati Jona okuleka nga oyagala kubeera simanyi nzo okubeera nga bazze nga balina kye bakuwadde oba akasimu obanga bakakubidde inye byenjogedde byabakulembeze nti bafuna detail every morning tisabu yo excellence kino ono yali yakoze kino na buli kimu kyemboza kino naffe twalonda sebo birabiri mu nzo manyi Jona nze siluma bigambo byange Uganda we don't have leadership we have rulership that's the fact singa tulina leadership esaawa eno President statement yanita among right now yandibadde addressing about the state or the status of course the security ngana kuba yakuya security yona bwaba alayira omukulembeze yenna bwaba akutte Bible yawo ndoza aba ajja okugira obukulembeze President Museveni gwenze ndaba naga nti alayira okubeera nga akuma banna Uganda n'ebyabwe statement yanita among yes abamu tuyinza ogitwala nti wabadde watch wabaddewo byanyegenyege mu parliament naki tugambe abijja watya eyo ku side yemu ne ku side ey'okubiri banji bazze munange boogera kirumu yano yavanga nga tumukolako shojjo nanga banasajja bagakunza ne kupena gasajja bagakunzita kirumira aliwo ne twogera abantu bangi nnyo bamaseeka bazze battibwa ne bagamba nange era tebaliwo kaakati naye fa abayina eggwanga fefe kandoze eggwanga omuntu wayogerako nti bagenda mutta nasigala ng'atambula munanga atera nattibwa security nekwata abantu abatebezibwa ne babata n'okubata naye ng'omuntu yakola ki nga yayogera so nja kuzaayo olutambi abantu bazunga olutambi ennaku z'omwezi sijjukira naye omwaka oguwedde 2021 President Museveni after being ndoza pressure yamusukkako kuba information gye nafunanga United Nation of course UN Human Rights Council UN Human Rights Watch bamusaaka akazito kubikolwa ebya 18th 19th and November omwaka nga bamugamba we need accountability abantu abaafa nga batebwa kugambye neke nyini sikirumamu nze kenyini ndi munnamawulire abantu batugamba 5 mu 5 omwendo ogwo mutono kubaafa no ekigembwe mazima kwanali Jona twali wakati gwe wali mu campaign trail naki nize nasigaye nga kwamale mu kampani mwennyini I doubt era nzikiriza ata mu 5 basukkamu naye president oluvanya lufuna questions empitirivu nnyo abakulu bamubuuza US mbuze natuka nakola seminaga nti mu Uganda tukkiriza era omuntu alina tokyalinga omuntu sanyi bakokiza ne pass nzijukira address eyo ng'akulaga yes wa security akwatibwa ng'atulugunya munansi nga mukambwe nnyo nga president akulaga nti ow'amakomera atulugunya owa security wayenda yenna era n'obutami n'abulaga ebyagenda mu maaso nti abo bajja vunaanibwa era tebirina kubeera nga biddamu naye yakyogera after okusakaming from pressure bamusaka basajja bali UN EU nga mbuza twagala accountability noza nakola statement ezalaga nti of course that was the mainstream talk naye olwaliro bwe nalabye oba bojja olaba ebibadde bigenda emabega yonna mu maaso abantu abazze batwalibwa mu drone ng'omuntu bamubuzabuza mu kalulu kokka abantu benasembayo okubala actually benakolako abamu interviews bazadde b'abaana abo noza basukka ne 30 jona benakomako nze after the election naye abantu be babuzangawo obuuza n'ensalo ng'abazadde tebamanyi baana gye bali president yakola statement ng'alayira ng'agamba nti bannange
now politics is done tuddeyo muki tuddeyo mu mirimu naye ozotya omuzadde oli ku mirimu omwana we talabika yabuzibwawo buzibwa mu kooti taleetebwanga kinesaawa eno gw'ogamba dde ku mirimu so embeera eggwanga Uganda amazima Katonda mugulu ebigenda mu maaso bimanyikiddwa naye bajjajjaffe balina olugero bagira nti waliwo abantu betutuukira nga tetukyaswala ku myaka president gy'alina president Museveni waali kaakati amazima takyalina kyaswala kati aswala eki abantu abakimejja Jakana Nadduli ne bontunuzaawo nti muba security buli omu kusongera muntu ono ye yali atudde ku kisenge ng'ali mu ketta n'okulaba bano be bali mu drone naki naye nga luli gwe twogerako mwana wa mulwanyi ali RO enamba njani naye nga ku listi y'abalwanyi Hajji Nadduli kwali era kyenyumiriza musajja era yakuga nti yakola omulimu gwe naye bw'olaba essaawa eno nti President Museveni okumanya taswala kuba kolo gye nafunye nga bonnamwenze nnoonyereza waliwo ngenda nga nti baatuuse ekireka family ne bagigaa tubabuulire omuntu alina Jakana w'amaanyi nnyo mu ggwanga bajja kumutta naye omuntu amulina w'amaanyi abantu abamanyi mu ggwanga omanyi bameka John mu ggwanga abantu abamanyi mu ggwanga noga nti oyo akwatiridde eggwanga toli w'amaanyi wamala naye munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula okula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Saffe ey'okubiri tugenza olumulamu nga omala aŋŋambye nti abakulu abatwala eggwanga linambuza tuli mukulu asase osobwaganiriza tuba tugendeko wa muganda affe abbe ensonga ezigenda mu maaso ziraba ensonga z'ebyokwerinda gwenga munnamawulire otunuulira bannansi engeri gye batunuuliramu security tekyali eri y'okuba nti weesiga mu poliisi agyakuyambe buli omu bw'alaba wa security alaba nga alabye omulabe bwokyali ano nti mutani wagunda atwaliddwa muwala wagunda atwaliddwa. Tuze tulaba abakulu mu byokwerinda bagezako kufaana ekisembo ekusaidi yaabwe. They are not part of this ebigenda mu maaso byonna okusinziira ku bigambo byabwe naye kigenda okuwunzika ng'ate abantu bano ababula bali mu mikono gyabwe. So now the question is tutwale ki tuleke ki era ebyokwerinda bya munansi biriwa? Muganda wange ebyokwerinda byensi yaffe eno omanyi nze bwe bakuba muwala wa Katumba amasasi ne Katumba amasasi ffe abaali bannamawulire abamu nze nesangayo Canada tugume owa NBS po twasooka ku siini netulaba naye nze ekyamalamu amaanyi nalaba poliisi security yesimanyi okimanyi nga buli security temanyi yinaayo
security abali ku scene ono buli mukulu yajjanga ne security ye n'agenda buli mukulu najja n'agenda nze ku lwange nga munamawulire n'aggwamu amaanyi nze ku lwange naggwamu amaanyi lwa nsonga kubanga ziri group tosobola zaawula nti eno ani aze nayo kwegamba bagenda n'okukwata we bati nga tomanyi nti wawo oli kati oli yaso be security yennyini ensooka n'okulondoola nti oli wabeera nga gundi eyamukutte alabika ali eno alabika nze nakulabira kwegamba mu basecurity bennyini baleka era balinamu obukundi buna buli trained ekisinga okumalamu ama oyo tebankola ki ekyo kimuli wala genda ku Senyange zebula Senyange gye bakubira wano ewaka omukulembeze yavaayo n'agamba nti oyo musajja yavaayo n'agamba nti security yakoze bubi nti abadde supporter wa NRM yabadde agenda kujja kukola ki kundaba n'agamba nti abadde supporter wa NRM ekitegeeza nti era yakyogera era president yayogera olunaku lwali lwakutaano lunaku z'omwezi lwali gumu 2021 mwenyife bannamawulire tukwata n'agamba nti abo basecurity bakoze ensobi wabula agenda ku making sure era n'agamba abafamile nti ajja kukola ki ajja kubala naye ekyo kyonna kiva ku ki Anita Amongi leero wavaayo n'ayogera nti security wange yali mu buzibu waliyo kati president kyalina okukola waliyo abantu security bamanyi nti security ate nabo ne bakola obukundi bwabwe kati kwegamba bakukwata osanga taxi osanga abasajja abakukwata nga kankuba example Kalule Isma Kalule musiraamu kooti yali emutadde nakawa naye okutuuka ku ssaawa ya Queen walabira ddala omusajja akutte okukwata Kalule n'ogamba bane n'omusajja waawe tategeerekeka n'ogamba bano bali mu gavumenti kale president alina kukola alina omulimu gw'amaanyi okola nze ebyo byonna ati kati nga bwe bagambye nti jjukira nti kankubulire nze abasiraamu bagenda ne boogera nti omulembe gwa Gaihula gwali mubi naye nga kyonna kigenda kwani kubanga president mwennyini ya appointing abantu abo omulembe gwa Gaihula era woosanga omusiraamu yenna agamba ogwo mulembe ogwo gwali mubi Gaihula yali mubi nnyo era yujjukira n'obutambi bwa sheeka waffe yatugendako Sheeka Muzaata yagamba wallahi ujja kubeera lumu naye nga omusiraamu yabonaabona nnyo ku mulembe gwa Haikule yali IGP omulembe ogwo nga buli musiraamu era ojjukira nga oli yagamba wawuliranga akakutte nti wawuliranga nti omusiraamu omu baamukubye nti wali afudde buli musiraamu yalinga n'ekanzu ngwe adduka n'agijjamu ku mulembe gwa Haikula ng'odduka n'ogamba sooka weetegule kubanga bakubanga omu ne bakwata 40 ekitegeera kale omulembe ogwo bano babuuziza nti ani avunaanyizibwa era abeera mukulembeze wa ggwanga kati omuntu wa wansi ono atalina kyamanyi olwo security akyalina ensonga lwakyalina ogyesiga omuntu wa wansi first of all kino kye bagamba nti poliisi walina kyegamba nti tulina okubeera okukwatagana n'omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo nawe anaabeera ne information tagenda jjukuwa lwa nsonga ajja kubeera ne information entuufu wegimugambe guwa mugambye tomanyi nti oba ensonga gy'omuwadde egudde mu mikono emituufu oba si mituufu kati weba egudde mu mikono emikyamu togenda kuddamu kulabika nga si muntu mutuufu kwegamba abantu kati omunansi kati niwo ogenda saawa eno bakuba omuntu awo ne bamubba poliisi nejja neebuuza nti ani yabbye ekintu kino buli omu n'asirika nagamba wano tumulaba nga bamulaba ayimiridde awo naye lwaki nti abantu
bwe balipotinga ensonga zaabwe tebakyalabawo. Okay, ye muganda wange Abe, twogera kutunulira muganda wange Moses. Ina experience ku nsonga ez'ebyokwerinda nsuubira sitole zaawandiise aziyinamu okugu mukwano gwo osanze tuli ku ensonga z'ebyokwerinda kiwamba bantu kizeemu Moses bw'otunulira ebigenda mu maaso ku mitimbagano. Abantu sofa wiiki eno abamanyikiddwako abantu nga 4 abawambiddwa. Wiki emu mukwano gwo sipiika ali mu kulaajana. Oli ne yeebuuza ab'ebyokwerinda olw'essira balitaddewa, obwesige abantu bwe balina mu security buliwa ng'abantu bongera kuwambibwa ate nga ne sipiika namba 3 tuwadde ekitugamba nga naye ali mu kukaaba. Mikono gyaffe abatuwuliriza njala okubalamusaako beebaza mujje mukola sebo tusonyiwa okukeerewamuko tubadde mityana ku mbaga y'omubaka wange Honorable Francis Butebizaake kwe kulwayo naye njala kwebaza sebo paneeno gy'oli nayo wano ate n'ensonga nze nziwuliriza nga bazitaputa bulungi nnyo ttiimu enange ebaza kakati ebyokwerinda lwakuba nti ennaku zino tekinologi yeeyongedde mitimbagano akagwawo kangwa magenda ku social media but ebikolwa ebyokuwamba abantu ebikolwa eby'abantu okubulawo bizenga bibeerawo si bipya bizenga bibeerawo ng'oluusi abawamba abantu ate balina mu gavumenti eno nga talina mu gavumenti ng'oli asobola okuwamba omunaga nti mumpe obukadde 2 muwambye naye nga sina wa mu gavumenti naye mumpe obukadde 2. Waliwo omuwala Magara gumujjukira yattibwa Susan Magara era baasaba ssente kakati okuwamba okubuzaawo abantu tesobola kiteeka entale ku gavumenti kubanga waliwo ne bansanga bisiba basobola okukikola n'awamba omwana wo n'ateekawo ransom n'agamba nti gya ssente bwe ziti naye byonna biddeyo kubakulira security nti ebikola bino lwaki bibeerawo lwaki sipiika wa parliament namba 3 ate ogamba nti baagala kunzita yagambye mu parliament n'emmoloka yange ebali mugitambulirako ne kaakati ase gye baagala kummalawo ate ng'ebigambo sipiika byayogedde era nga munange Abbe bwagambye nti bangi bazenga babyogera ate ekyomukisa omubi abamu ne batamaliriza bulungi kakati challenge eddayo gye tuli ffenna insecurity Mwami Jona tuyinza giteeka entale ku government naye eddayo ffenna gye tuli president ffe bogamba ffe tukaaba anti Jona nkulaze nti waliwo n'awamba omwana wa neiba we wona ayinza okujja natta neiba we naye guno kiteeka ku gavumenti. Yes, gavumenti yevunaanyizibwa otukuuma n'ebyaffe naye security esooka Mwami Jona ffe tulina okujeebwa. Ono sipiika bwe yafuna emmotoka gy'oyinza okulowooza nti ejja mu kitiibwa kye abantu bangi baayogera sipiika afuna ate emmotoka eyo naye ng'ate oli namba 3 naye essaawa yalo ffe tugamba mbw'ate sipiika baagala kumutta naye ate bwe yafuna emmotoka ayinza okumuyamba ku security ate akati yaye topic ate yali wano mu studio kati era kati paali FM yaddewo nga topic tugyogereko okitegedde kubanga God forbid naye singa embeera embi etuwa ku namba 3 w'eggwanga so nze ndowooza nti nga tunaba kunenya gavumenti tusooke tumanye biki ebivaako insecurity Jona biki ebivaako embeera bwetyo bitonde betuugirako wano nti ekisooka ku byonna ekivaako embeera bwetyo be bantu butabana bye bakola unemployment mu ggwanga esusse oli bwakulaba Jona ng'ovuga emmotoka ya bukadde 5 agamba lwaki agivuga nze nga sigivuga nange nandijaagadde kyaddako okukola kuyingira mu kayumbako n'atwala obuntu bwo oba n'akola effujjo nakukolako effujjo
kati unemployment eggwanga libanga telirimu unemployment ey'amaanyi. Abazungu bagamba an idle mind is devil's workshop. Joko komobanga tona kyokola toyina mulimu oyiyama kati sentence jewa kwe kumenya amayumba g'abantu ega nti oba ngende nzite gundi. So tulina okulwanyisa unemployment mu ggwanga. Ekyokubiri ye vigilance. Jona tuzenga twogera wano nti kufa abali mu studio wano bameka abamanyi balwana abaabwe 10 omuyi balwana abo 10 abakwetolodde. Being specific Moses ate bano abajje wewaka abakola ewaka okuwa ekyokulabirako n'omuwala Tedde Narubowa abadde amaze ebbanga abuze leero alabise era n'emikolo gya security mutabani wa mukwano gw'omulwanyi Luweero mwami Jakana bano bajjibwa waka betwogerako ensi beeraba. Andi akati ebina gina betwogerako nti ebivaako insecurity ebivaako embeera y'okuwamba abantu bingi nnyo ensonga zenziba za security nokyengaba njogera ku ezo specific abantu zebalabako kati oba ekyo otuddeko Jona nga tokigeneralizinze kubanga tibadde oleese topiki ya speaker naye bw'oba ogenze ku kyabano bajjakana n'abalala ensonga ezimu Jona ziba za security ya ggwanga ziba za security ya ggwanga. Jona tofunanga mukisa nga munnamawulire ebyo nzeesagala ogufune naye ng'omulina okunoonyereza ogendako mu safe house nefaamu twatuukayo naye bw'oyogera n'abantu because Jona ne gavumenti nayo gisaasire yes nga tuginenya nti lwaki mubuzaawo abantu baffe naye ne gavumenti gisaasire. Jona okukuuma abantu obukadde 4 mu 4 si kintu kya abantu 4 mu 4 si kintu kyangu nnyo. Waliwo nako kaba keetagisa abantu 4 mu 4 olaba family y'abantu 8 yeekulema noduka nawo. So sometimes security erina byekola kyesikkiriziganya nayo kyekyokutulugunya naye security Jona esobola okukwata omuntu yenna ng'erina information gyeyagala nemutereka ng'ekyanoonyereza ekyo sikinakonze mutawaana naye obuzibu embula buli bumu kwe kutulugunya. Ekyokubiri nti oba okutta omuntu ng'oyo family ya list gitegeezeeko kyomuntu ono ffe tumuyina tulina bye twagala nga ki nga security kubanga nojjagana Jona security ya ggwanga kukola nitegeeza ku family ye tegeeza ku bantu be leka afune access ku lawyer we bwoba olina byoli mu kumubuuza ku basawo be naye nga ekyabantu okubuzibwawo sikiwagira naye nga waliwo ensonga Jona ezijjanga za security nga tulina ebirekera security. Naye obuzibu buli kwe kutulugunya abantu abo ate notumuggulako omusango gwonna n'omutulugunya olaba yali meya waawa Kamwenge najja nga mumuyizizza amagulu nti oli musango muguddeko gutegeerekako awo nze wenyina obuzibu bwokka. naye ndoza Katonda Udi mwaka mulamba leero kakati segirinya teriyo teeka ni mugodi teriyo teeka lyonna libagoberera lwaki bakyali mukomera bamazeeyo mwaka mulamba esabbiiti eno mwaka mulamba okuba Jona bali bakusibyeko bakuteeka mukomera ze bansibako ne mukwano gwange ono Moses yayinza otubula ne Ramadan abe naye yagambye nti bamusibako bannange Jona obudde tebukyanga bakusibye buzibasa 6 bukeera ku makya n'olumu bandekera essaawa n'egikebera ku kaisa obude nga zirinnya kitundu ne wayita obude nga zirinnya 45 tebutambula obudde tebukya obudde buziba musana saa ne bamala ng'olyako akulemeseza ne bukya ku makya ng'owuliriza biragiro bya muntu kola bwoti obudde tebukya. Imagine omwaka mulamba kakati etteeka kino kituufu kizibu okukusanga ng'oligiru tekuteeka lino naye obudde bwe bagenda okumalira kubanga gino emisango gino Jona akasembayo emisango gino tebagiteekawo nti luyali baagala kulongoosa nkola ya mirimu naye jjukira omusajja yalireeta amendment eno bwe yasooka omuvuma ku Facebook obusungu obuyitirivu n'agamba leetera etteeka katuyinza kuregisiratinga buto okubanga bakuvumye n'ogamba mbayina ngenda baleetera etteeka eryo liba linaakola sipiriti y'etteeka eri very important mu mutima kimwe baleetedde ki etteeka bwe banga alireetedde mu mutima gwafutwa mu mutima gwagamba neyo mulowooza mwekweka nnyo mbalina terisobola kukola. Okay. Mami abe etteeka lyagenza okudanga obusungu bungi eri Uganda. Manyika tunuulira ekigenda maaso ku social media Facebook, Twitter, WhatsApp abantu obusungu bungi eri abantu abamu
Parliament ganti obe kino kiyinza okukamengako embeera y'obuntu abantu badde basusse n'okuvuma okukola kino kisobola kukakanya embeera eriwo. Neyanziza nnyo Mr. Jona naye nga omanyi nti neteeka baaliyisiriza jjo naye obuzibu obuliwo nti gavumenti kiye obunaawo wa Facebook kubanga bajja kubuuza evidence. Gavumenti siye etwala ekitongole kino kibayita kya Facebook guno omukutu ogubagamba omukwanira wala teguyinaako access. Kitegeeza nti lineteeka baalireese okubeera nga bakendeeza ku busungu balina naye nga sometimes buno social media ebadde eyambye abantu nti waliyo emisango egibadde gikolebwa mu nzikiza ng'omuntu akola ki asobola orecordinga nze sijja kusobola kulwana naawe naye wendaba ng'okola ekintu ekikyamu omubbi olabye ne gavumenti yateekawo kamera ku nguudo ku makubo era olaba nga ekutta ababbi kati ffe lineteeka baalireese right naye nalabye Antony General ng'agamba nti omuntu washaringa information nga eri educative kiringa ng'okutte akavidiyo ng'omukyala akuba omwana nga kali public interest bwe tulina musango ate kati jjukira nti eteeka eryabaddemu waliwo obwayiro bwe bakyusizza kubanga walabye cabinet ng'egamba bakole bwekiti Antony General n'agamba eryeteeka libaddewo tulina just kutereezaamu butereeza awo gundi n'abuuza ekibuuzo nti singa Isaac Abanda ow'Egomba yabuuze mu parliament yabuuziza n'agamba nti nze wemba nga nkutte ka video nga naawe example ng'omukyalo oli yabadde akuba omwana ng'amukubira ddala omwana nenkasharinga ku gundi nze munnamula mutya awo Antony General yatereezeza n'agamba nti w'obozze n'obeera ng'okutte ka video ng'ako naye nga kali public interest nga kayamba okubeera nga kakwata gwoba tolina musango ssebo. So ekitegeeza nti kino ekyongeddwamu supu twegendereza okumala gakwata video n'okuba ebifaananyi anti kati waliwo biri badde kye bateeseemu nti olina osaba olukusa okwate vidiyo eyo ogenda okwata jjukira nti yabuuziza nti kati mu tteeka lino obadde ogamba nti nsaba olukusa kwoli yengenda okwatako ka vidiyo omwana wamulaba nga bamukuba kati naligenze nensaba omwana olukusa maama we olukusa ate nga yakuba nagamba ako ka vidiyo kabadde ne public interest nti kayambyeko poliisi okubeera nga kakwata kamalawo ebyo ebikola enkola embi embiri mu public eyo tugenda kubeera ng'okola ki ng'okwatibwa mpozi omanye kati kankubire neteeka ejja kutuuka ekiseera nti nga tijja kutuuka ekiseera nga terukyakola nga gali amateeka agaliwo agabaddewo gegakola lwansonga nti abamu bayagadde kweprotectinga ng'abanene. So waliwo ekigendererwa ekikusike mu bino wano tewali nnyo era kigendererwa kikusike nti oba gavumenti eyagala kino wabula nti baagala just kukendeeza obusungu kubanga tubadde wano wokawe kuno ku social media omuntu abadde awulira ekimuluma kubanga nze mbadde sigenda kujja nkuŋŋamba yona bwankoze ekikyamu naye nze mbeera ku Facebook page yange awo nenjogera kino bambisizza bwe bati kubanga jjukira ffe wano we bakukwata omusango toba bakutwala mu kooti n'ogamba nti wakoze kino first of all tobeera ne evidence bakubuuza evidence nga tokola ki tugiyina naye wewandiika akatabo ko Facebook anti webadde ekolera nti wewandiika akatabo ko n'owandika experience gye wayitamu omuntu agikkiriza okitegeera kale nze ndaba lineteeka ebinaabeera nga biri educative gavumenti genda kubeera nga kukwatako nti bagenda kukola ki mpozi jona akantu kamu minority report omukyala mbaka ndowooza Zimbabwe Goreti Namuga yawandiisa minority report yekamu omu bwati minority report ng'akulaga nti obwayiro bonna nga akakawayiro kali muteeka lino buna mwebuli nakalo kali muteeka bwebiti muteeka teyina mugaso amendment teyina mugaso kubanga byonna by'oproposes amateeka ge tulina already bonna mwebiri mwami wamala kino kirekawa eddembe ly'obuntu okweyogerera freedom of speech eri bannaffe abadde bakufulira omuganwa okuwumba okusomesa
okweyogerako okwemalamu obusungu obwo. Jona ndoza internet plus social media bitandika okufuuka threat ennyo oba okubeera regarded as a threat mu ggwanga Uganda. Oza tujja mu kalulu ka 2016 ndowooza for the first time internet ne social media okubeera social media yeyagibwako not until 2021 yonna internet ne social media ne bijibwako. Luli yali social media abalina VPN bali basobola okuaccessinga museezo. Social media yebadde ndoza emu ku platform omuntu asobola okuexpressinga views ze kuba tukimanyi nti ku mainstream yes tulina ekintu kyetuta gatekeeping wetusobola okubeera nga tusengejjera naye kati bannayuganda abamu sijja kikweka bagenze baluzinga trust mu mainstream media ne bagenda maaso nga social media yeyokka platform gye balina okuexpressinga views. Omuntu alaba bw'abeera nga amazima Katonda mu ggulu alina ekitagenze bulungi mu gavumenti okujja ku mainstream wena ayinza obutafuna mwagaanya oba chance views ze kuwulirwa oba nga n'okwemalayo yenna. So nga social media platform yokka gy'asobola omuntu okugulawo account kyangu nnyo kyabwe naki kwegamba it has been easy okubeera nga omuntu yeeyogera n'okukola kutya. Naye bwe tuba tutulina freedom of speech abamu balowooza nti yes esobola okubaako obamu nga balowooza nti eriko ekkomo nti there is a limit to that freedom. However bw'obeera nga ogoberedde definitions eziteekebwa mu UN Universal Declaration of Human Rights charter eyo ogenda nomanya nti okuleka ng'omuntu ebintu byakoze biriko engeri gye menya oba gye birinyirira eddembe ly'omulala ng'okumenya amateeka agaliwo mu nsi eyo oba mu ggwanga eryo ndowooza oyinza ogamya nti kekalinga kalimiti. Naye era ku mukono gumu social media mu Uganda amazima waliwo abagikozesa obukyamu sijja kushigira lwansonga nti ne guidance ndowooza n'okusomesa abantu bano okubategeeza wa woosukkira we wandikomye biki byolina osharinga na biki bwe bityo ekyo tekibaddeewo era guidance ebadde yeetaagibwa. Naye nga Minority Report bwe yawandiikiddwa MP Namugga naye Ministry ya Science and Technology I think yayavaayo nega nti etteeka ebbiiru eyo ejja teyandize essaawa okuba naffe twali tuteekateeka okukola ennongoosereza mu gundi eyo naye nga we still have some time okola awamu beetaaga okubuuza n'okukola okwebuuza kukola balete ekintu nga kiri comprehensive. Naye nange ngenda buli kawairo konootinga kugenda okutunulira mu Press and Journalism Act gyekali ogenda otunulira mu gundi ya UCC nga waliyo kwegamba ogenda okunoonya nga everything kirina mu tteeka gye kikuzza nga ate n'ebibonerezo already weebiri. So wakati amazima Katonda mugunze nga munnamawulire oluvannyuma lw'okwa incidents 2016 akalulwako n'emyaka egididde 2021 it's in bad spirit. Why? Nti enteekateeka eziriwo kaakati bwe tulaba gavumenti engeri gyetambuzibwamu weebuze lwaki si 2010 lwaki si 2012 awo na social media ebaddewo ne internet ebaddewo lwaki from 2016 and why now kuba namaye tulina okwebuza ekibuuzo ekyo lwaki akaseera kano kino kirina abantu bekitagetinze very good. Kintu kino amazima Katonda mugulu sijja kirumamu our government trust tekyaliwo abannayuganda abasinga tebakyejjalinamu trust. Olaba omuntu ayinza amazima Katonda olenza oga tulese wifi genda yamba oba we yali internet genda yamba abantu bano bagamba balese ekintu era tuhakinga okitegeera naye ekintu ekyandibayambye bakomegeza ogamba ekyo batwalibwa tekisoboka. Naye ebintu ebimu bye nninza otunuulira Jona mu gundi eno waliwo kibage nti social media accounts that are verified will be presumed to be owned by the persons in whose names the accounts are run unless the contrary is proved. Nkakutwala ku keesi ya Zaake bwe yali mu kakiiko ak'empisa akakulira Kantutu mu Parliament bayita UCC bagibuuza Zaake tukigamba nti Zaake yapostinga ebintu ku mukutu gwa Twitter ne Facebook nga first and foremost amazima Katonda mugulu ne bwembanza nkozesa social media ne tolina bwina kakasa Zaake yapostinga nti oba yiye number 1 bwabidiriti ojja kweta screenshot n'ekyoge ate kati tebikyaliyo nga tebakyatracinga era nga twatracinga naye si ya responding yagamba amazima ebyuma ebyo tetubirina era tetusobola nti Zaake page ezo zikola zitya zize ne twagenze n'okukebera ebintu tebikyaliyo
awo amazima nga tunamuguluso sije bale bale so kubeera ngeraga nti kye kitongole ekikola ku byempuliziganya mu ggwanga nga bwino naye takola ki anelesi ngoyina tigwe owuninga Facebook. Yes. Kakati government ketasobola kola. Kakati no kibayogeddeko ekya verified. How about pages ezitali verified? Or accounts ezitali verified? Nti kuba abakulu nsobola n'okubeera nga mbasomesa nti musobola okungamba leero page twagirabye eri verified. I know how I lose the verification badge. Nsobola okubeera nga mu ddakiika ntono nnyo nenkyusa erinnya. Once you change the name, ate wano ogambye nti social media accounts that are verified ogenda tuuka mu court nga tekyali verified. Okitegeera. So tutegeere nti n'abakulu abalese ebintu beetaaga nabo okusomesa yeri Ministry of Science and Technology yali egambye nabo basooke basomesebwe baalina okwekenneenya buli kimu bategeere nga tumaliriza abaga nti also a person whose telephone numbers and or email addresses that have been used in creating social media will be personally liable for prosecution for offences committed under the Act as amended. Tumanyi amwana so tuula wano Jonani ne namba zo nenzigulawo omukutu atusinguze Jonani nenteekako enamba zo ne email address ng'ate sibibyo bantu bangi nnyo abalina accounts bwenkulaga so tebalina na bujulizi bulumika omuntu ono. Yes, so bwe buzibu bwe tugenda osanga mu kintu kinene. Moses lwaki Uganda ebintu nga bino ebijja okutereeza embeera abantu bandirowooza nti bizze nga birina bwe bitunuulidde oba abantu bitunuulidde because bwe tunuulira idea yonna kintu kirungi naye lwaki abantu batuuka n'okubuusabuusa nti ekyo kirumba anti kakati awali omulema tebafunyizaawo ngalo ekisooka bw'otunulamu mwami Jona ndowooza oba wamala ono yakyogedde nti naffe social media tuba tugimisusinga tugikozesa bubi olumu. Nze sebo ku social media oko nyina bemmanyi abasinzira oko ne babika abantu naye nga babika bakyali balamu. Olina ja social media nayogera ekigambo ekine kabaka waffe kati abantu ngabo mwami Jona tubakole tutya tubakubire mu ngalo oba nze ndowooza nti waliwo n'abakozesa social media. However etteeka lyonna Jona erijja nga teriri mu interest y'abantu ng'abantu tebalyagala terikola ebyo tebijja kukola naawe kale bagaziya amakomera abantu bukadda nabo nababe bayingize makomera tebikola wano balina Regional Tiyanga tetujagala wano yekola ludda wa tebagisa mu parliament yekola kale biro de babiyisizza nga tebiri mu mutima speed y'abantu ndi balyagala nga golese lwabigenderwa bitijja kukola era nsereka ina campaign ine bizubi nnyo abantu rent erinnye babagoba mu bizimbe bananyi bizimbe basaba sente mu dola bagoba abantu ye mbaka w'ekitundu Kampala CBD he's quiet ng'oyita bino ebiteekateeka naawe tebisobola kukola bajja kukwata basiba abantu naye onoosiba bameka so etteeka lino erijjanga liri mu interest era nsaba president alina biteekako mukono tabisaako ebyo naawe eddembe lyebalwana baliraze twaleta eddembe baliraze wakati so nze ndowooza nti etteeka lino tebalese yesi bali lyetaagisa oba oli awo naye tebalese mutima mulungi terijja kukola kale bagaziya amakomera bakwate abennyanja ku kaleero bakuba ebifaananyi ne babishalinga besije yeekalakasa n'omukuba ebifaananyi simanyi bayogedde ku kya omuntu bw'aba akuba omwana owa security oba drone ebewambye omuntu bwenkwata ka video ako nekateka ku social media ombaka teyatubuuzizza ozikize basibulire wano tetwogedde ku nsonga ya Queen olw'ensonga nti tukyali naye so wikijja we shall have that time to discuss ngo tulabe so ne kagabo wamulabye kagabo yabadde ayito twa yujere menye wate speaker tamwa nkonguzi kagabo chokala mukuwa dalo kagabo ya seveni naye yetonze Uganda Yancha